Mukaweefube okwongera okunyweza enkolagana mu kwanirira abaagala n'abafumbo olutwalo lwa Bukedde. Olutwalo lwa Vision Group lutegese omusomo gwa Ssenga bwe bagenda okubuulirira abafumbo n'okubasomesa ku by'amaka. Omusomo gutumiddwa Ssenga Lumimu 2022 nga gugenda kubeerawo nga 28 omwezi guno ku Freedom City Namasoma na 29 ku Maria Fule Masaka nga olina okuyingira kwa mutwalo. Aneti Nakata munazira ku mikolo gy'okwewummuza mu Pawulo lwa Bukedde ategeeza nti amakono mukwano by'ekyuse nnyo olw'abantu ab'obutaba bannaabwe budde obutamanya nkwata ya mune n'obutaba bukyase nnyo mu maka ekividdeko abaagala n'okwawukana. Naye abadde musomo gwa Ssenga nkakasa mumanye ebibeerayo naye ate ku luno bijja kusukka ddala. N'olwekyo nkukoowola yonna gy'oli mutwalo gwerekereze ojje Freedom City, mutwalo gwerekereze ojje e Masaka tuyige ng'ate bwe tusanyuka. Agambye nti emu ku bawaliza okuteeka omusomeri abafumbo okulanga bafuna obukuli obukunyweza omukwano obupya. Ekyapa ky'ettaka kiramba nga empaka zigenda kubeera ku ngeri gy'okulisaayo munno. Omukulisaawa tujja kikulekera. Amu ku bagenda kusomesa musomo gwa Ssenga kuliko Aminda Namatovu amanyiddwa nga Ssenga Amida, Kojja Kevin Muwomya ne Edin Mukisa nga bakunze abantu okuli abafuna abavubuka okujja musomo basomesebwe. Tugambye omusomo gwita Lumiimo bw'otamiima munno bulungi n'amagye atakulekera bulungi bw'omumiima okufa obufi nawulanga n'omugwata tewakyali mu bwatu agyakoma okusomolola. So mujje musomo guno tuyiga obukodyo. Ssenga Amida wasabidde bakyala banne okujja basomese ku mmere eyamba abaami ne babakolera byonna bye baagala. Mmere ki eyamba abaami ne batukolera byonna bye twetaaga, ate mmere ki eteekamu abaami okutuwa kuba mumanyi tebatuwa ate nga balidde. Ate Suna Beni ku lwa Bukedde asera abantu abalina abaagala baabwe okujja musomo guno ku Freedom City ne Masaka ku Maria Fulo abalaga ebyennyanja by'omukwano. Guno gwe mukisa gwe tufunye kati nga bannayuganda ffenna tujje omukisa gw'otaafuna kubeera ng'oluŋŋamizibwa kati keekadde ojje mu musomo gwa Ssenga Lumiimo ojje omanye omiima otya ensawo y'omusajja. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.